Eddy kenzo halabikiddwako kabaga kamu wamu ne Dr. Hamza. Bano bo bakubalumya paka anti balabikiddwako era ng'omuziki bagukoonera ddala babiri. Kati mmwe abatoto musiba omugambo mukwano bijja kubakalira ku matama lwa nsonga bano abantu baneno bo ate bo bakolaganira ddala ate bo ababbi b'emmotoka ndabba mbakutuusako Maasawo Don Asia atabukidde full figure FB 256 mukwano bakyamutwalaganya bubi nnyo ate ye Kabaka Mwanga bamujjiddeyo enjala n'amalala mangi ngenda banga kutuusako Maasawo naye nga sinnabakongerayo mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobola okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwe no mulungi asubscribinga ku Wonderboy UG timukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe batinayo kusubscribinga darling beera ngusubscribingako na ku notification bell tubeere nga bwire tuteekayo mukwano gwasuka ozifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono nga bakozesa eddagala ly'obutunda okujjanjaba ate Hajati Kaloddo nakulumbira edduwa byonna ebyekutte ne bita akongeddeyo olunaku lw'eggulo waliwo abakamera bezaakutte nga babba emmotoka oli yapakinze emmotoka ye ku gate anti nga baagala okugiyingiza kumbe n'ababbi nabo bwe babalindidde era bwe batyo emmotoka ne bakola ki ne bagitwala naye ng'okunoonyereza ku kyagenda mu maaso era nga wenjogerera banaatira okubakwata so nno kaakati mmwe muteekeddwa okuba ate nga mwegendereza lwa nsonga ababbi bo anti bayitirivu ate ye eyeefuula maneja wa Kabaka Mwanga jjukira omwana ono mwana muto era nga akyasoma wabula ye eyeefuula maneja we bantu bangi bavuddeyo ne baagala okumukozesa baagale okumufunamu ebyabwe bannange bantu bangi bavuddeyo ne boogera ebigambo bingi era ng'omukulu ono yeeyita Raymoja mbu maneja wa Kabaka Mwanga mukwano tebimugendedde bulungi era nga ngenda bankutuusaako vidiyo Maasawo ate obeere nga weewulirirako bantu bangi bamutadde ku zi interview bakoze eki naye nga ate talinaamu nnyo kyamaanyi kyeyakoze ki kyeyafunye lwonna wankubadde nga bantu bangi bamusuubiza okumuwaayo akasente okumukolera biki naye mukwano tewaliwo kyakoleddwa era ng'ono ye eyeeyita maneja we amunoonyaamu bibye ate kansuke nkutuuseko wano weewulirireko. N'olaba omusajja omukulu nga yeeyita maneja wa Kabaka Mwanga. Are you stupid? Oli musiru? Olemeddwa okukola ssente zo ku myaka egyo kati owulira you want to manage a young boy who totally has nothing oyagala omufunemu. Wamugyeyo mu kyalo but make sure that boy benefits from you. Otherwise ojja kusuwala nnyo omusajja tujja kuzoona kamera. Oyagala mukozesa just kufunayo bwa endorsement bwakufunye ng'omwako 20%. That's all you can do as a manager. N'amala ddayo mu kyalo oyo omwana kaavudde mu kyalo make sure taddayo mu kyalo. Manyi mwesimbwaza abantu mupate byagala tiketi z'obwereere embwa ezo teziba na sente byagala tiketi za bwereere bye bagenda ekyo ne babba amasimu gaffe be banyakuzi huliganizi ba nupu be banyakuzi kyova olaba tebayinza kutagenda mu pata ya spice babadde bagenze kubba amasimu bagenze kunyakula kwata bawala nupu erina just hooligans rapists cannibalists ebiyayu kati ekiro gyali tekiyinza kwebaka kubanga girina okubba ebintu gitwalire kyamaani nyanzi yatereka ebibbe mu people power kati baali bagenze kubba embwa ezo naye poliisi mwebale ne tutacyamusa weewe tujja okukyamusa kati bwatya bukimanyi kye tubukola tukakwatira ku mukolo ngo ne tukakuba olugongo lwonna ne lubanga olwa lukira basayijona ali ejjamani taliddamu lugezigezi mu ggwanga Uganda olw'okuba oli mu myaka gya kufa oli ku masalava omuwala omuto asobola okufuna opportunity kyale bamukuba embaga gwe tokyalinamu wadde kukyala kubanga ku myaka gy'olina tetuwulirangako mba bamwanjula wabulala wava mu bwa ausigalo ewa Catherine kusaasira wayingira kalyoki n'otandika okuzina kalyoki n'ozina kalyoki eyo gye wasinziire ku enjaga gye wanywanga n'ofuuka omuyimbi owafuuka omuyimbi tewalina mukisa omuyimbi talina kye wafunamu nodda mu kuleekaana tetuwulirangako nti ate munnange tetuwulirangako nti ate munnange wava wa Catherine kusaasira n'ofuna omusajja ow'ekitiibwa n'akwanjula oba n'akukuba embaga
mukwano gwa mulungi gwe yeyita wekitalo ennyo embaga yo eriwo ddi oba gw'oliwo kulekanira z'abanno embaga yo eriyo ddi nga n'omusajja wange gw'oyimirako gw'oli okumanyiira yakeera ku makya nampasa efaano tewabiraba wali weegezezzaako wadde mu gawuni nga yaliyo oba okoma kuzireeza n'alongo brida ng'omukubira obulango ffe tuzambadde najambala ku myaka 16 nenzaamu nenjambala muna wuyo agambye gogaalo kati gwanidde erikiwa radio yakikonyemudza yashipop yakikonyemudza but I'm just waiting for your challenges bazita challenges ninze challenge badia muna erikiwa radio Brina Mtoro Ashakama Alima all the TikTokers bonna Jose Chakala tokola gundi ne Miki mwino kola akayimba and this is a hit nagambye Miki ngenda kusoko kuba akayimba ondabye my god nachimaze gwe muna buli jodi waneno okuba endonga eganye mukwano ku mawe Uganda tukikube did you not see me wandabye nakubye hit simu amalagama nti nyimbye ngatogana akiriza yawona